Thank you so much guys for tuning in to Cookie Promotions. Temwerabira ku subscribing no commenting no liking buli kimu kyonna mubeerenga mukikola. Onako olwaleero ndi n'omukyala n'omwami bafumbo. Omukyala ono bannanga atamanyi. Oba kali akayimba bakayita batya mbanjulira senga kulannama ako kennyini. Omukyala gwe nina olunaku olwaleero ng'ogasseko n'omwami we. Kansabe batubuuzeko ate tubeere nga tweyongerayo. Kansooke n'omwami gyebale. Kale maama nammwe mujebale mwenna abatulaba muli muti eyo muli bulungi emirimu gitambula emirimu gitambula bulungi akayimba no kagenze ne kakulema mbanjulira senga kulannama kafulu mukole ekyogero baleetedde ate kano kapya saaba kabona abojeri akoko mbadde zemanyi kakulannama abojeri saaba kabona abojeri nanti ke kapya ke yakolayo kati senga wakyusa ekizigo n'otatugamba okukyusa ekizigo ku mubiri gwange oba nedda kino kyofulumiza abantu nenfunamu product wangi omukwano oguli wano senga gyebaleko. Hi guys, hi. Omanyi oluganda luno lunsumbuwamu omanyi bw'osoma ennyo obaamu ng'aguddemu akalalulalu. Hi guys. Hi. How are you? Senga n'oluzungu olumanyi? Lumanyi abalwe lwanyonoona n'olulimi luno lw'owulyanga lusikatira kati oluganda nalwerabirira ddala. Senga kuli ka baby. Weebale kunsabira. Omutuma linnya ki? Nabisaso abaali baseka mwali mugamba ki muddeyo muwogere omwana yena amanya nga 15. Gogo nawe agakkiriza. Amanya ye Nabisaso Nakayima Namirembe. Amanya ago ga my daughter oyo omanyi omwana oyo Nabisaso kwegamba abadde kale yaliko abalala tubave munjogere nnyangu kati yaliko era amwagala asobola okugenda ku Facebook page ye nawandika mu Nabisaso osobola omulaba muwala wa Ssaabakabona sebo bamubuuza n'ebibuuzo nga balowooza anaayanukula bannange senga omwana temukedde muteeka ku Facebook omwana kitaawe yamwonoonye nze kati nnoonya balongo yamanyi katubire n'oyo wangi abalongo bajja ddi era olaba olwaleero awezezza omwezi gumu n'olunaku lumu olwaleerera mbadde ku Paragon Hospital nga mututu okumugema omulundi gwe ogwokumeka ogwokubiri gye tukedde olwaleero. Omwana okugema omwana ddembe lye buli kintu kyonna kyolaba kye tukola ddembe lya mwana oyo kubanga ensi kati eri global village era kyovula twamugulirawo akawunti tugenze tumukolera ebintu bye byonna nga byawufu kuba n'engoye ezayambala kampuni ezikola yeeyo n'ekikopo kyanywera n'ennywantoze naki kwegamba agenda kukula nga muntu ali unique nga mumbejja omanyi okubeera serebu oba olina ebintu byokola abalala bye batasobola kukola ki kola kati twagala okukuza omwana oyo nga ddala product ya ggwanga naye situgenda mwonoona wabula twagala omuzimbamu nga bw'olaba nti bw'anaaba musambi wa mupiira tulina okumuzimbamu ekintu ekyo. olunaku olwaleero tuli wano ku Masengere era nga we wali offices z'omukyala senga kulannama senga ki ekisinza otukuŋŋaanya olunaku olwaleero eri aligaweesa maama aligaweesa kyekisinza otukuŋŋaanya senga kulannama aligaweesa awo noze mukumanyi ekisinza otukuŋŋaanya olwaleero mbadde kuva covid ono lwe yatandika mbadde situlangako na executive yange olunaku olwaleero nsinkanye executive yange okulaba biki byetuteekateekera eggwanga biki byetuteekerateekera abasawo baffe basobole okuba nga baddayo balabe bakyeyapaasoni b'ekitundu tulabe basawo bameka abasiwusa empisa abantu mu covid ono babadde abasawo baffe babadde batambulira ku mateeka g'omukulembeze w'eggwanga oba babadde bakola mpisa za busiiwufu kyekyo kyetubaddeko tubadde tutongoza t-shirt zaffe setugenda okuba nga twambalanga uniform omanyi tuli bumu ddala ffe tuli bumu ate twajja kutereeza abantu bangi babadde babuzaabuzibwa abasawo baffe nga babagaa nti nze nnina omuntu gwenkompitinga naye mu ggwanga wekize kitali kituufu nze ndi president general agatta ebibiina saabalala nga bapresidenti ba kibiina kimu kimu senga ekyo kibaddire mutoyina gwe okompitinga naye nze sirina gwe nkompitinga naye mu ggwanga
nze ndi president general eyajja okugatta ebibiina by'abasawo b'ekinnansi kuba tulina ebibiina bingi right now tulina ebibiina 72 ate eriyo oyo atakkiriza kujja kwegatta ku tuli bumu omanye ensanafu bagamba nti ensanafu bwe ziba mu mugendo weeyawukanamu efuuka kaasa ffe tetufa ku egyo abo baayawukanamu abafuuka kaasa naye mpulira abantu bangi bagamba nina omuntu gwenkompitinga naye ekyo si kituufu nze ndi mukazi eyakuzibwa eyateekebwateekebwa buli kyenkola kiba ku puroguramu ate kiba ku nnono nze nasabibwa kujja kugatta bibiina ng'obusawo bwewagudde kisaddaaka abantu ng'afuuse mungi nnyo so nga bannanga abakulembeze babaddewo emyaka n'emyaka oli nakyewanira namu nti mbadde mukulembeze okumala emyaka 2 kumala emyaka 10 kumala emyaka 15 naye nga kitta bantu kyonna kibaddewo mu bufuzi bwe naye nze neebaza abantu ne Katonda ne bajjajjange benkongojja okubanga okuva nabeera omukulembeze w'abasawo b'ekinnansi ng'ettemu libadde wansi ddala. Bibala ki ebivudde mu meeting? Ebibala ebivudde mu meeting ekisooka abakulembeze baffe bazze omanyi abantu baffe babeera wala bali Singiro, Mbalala, Busoga, Kiboga naye abantu baffe bazze abantu bonna bali ku lukiiko abantu bonna kumpi baweddeyo kati ebibala ebirimu nti ekisooka abantu ekibiina kyatuli bumu ekigatta obusawo bw'ekinnansi bakyagadde ekyo kibala kimu omanyi okulembera abantu okwagala nakyo si kyangu ekibala ekyokubiri nti abantu basobodde okugondera amateeka okulongoosa obusawo bw'ekinnansi bwongedde okgenda nga bulongooka okuvaamu agazeezeza agabi ekibala ekyokusatu ekibaddemu kwe kwogera ku basawo baffe ab'ekinnansi abagezaako okwongera okusiiwuuka empisa ng'okwambula abakyala ne babaleka bwereere okubeera nga bayita abantu kubanga bwe waligenza omusawo w'ekinnansi omukyala munne yaali kunaazizza bwe waligenze naye oli abambula kirindi era kati abo bonna abakola kasasiro tugenda kulabika nga ekikwekwe tukuula amalungi kigenda okutandika wadde tuli mu covid baleke kukozesa mukisa guno ate kulabika nga boonoona obuki obusawo kibonerezo ki kyemu omuntu nga mumukwatidde mu musango ebintu ebyo biringa bya mirundi 3 ffe tuli basawo bakinnansi se tulina kukomera ekisooka ekituvunaanyizibwako lyesabo ffe tuliggala ekyokubiri omuntu oyo bwe tumukwatako nga ddala obujulizi bwonna abikola tumukwasa gavumenti kubanga okwambula omukyala n'obeetolooza mu kirindi oba omenya eddembe ly'abamaama oba omenya eddembe ly'abakyala omukyala kyekitiibwa ky'eggwanga kakati ffe tumukwasa gavumenti wabula ekizibu kye tusinza okusanga nti gavumenti oba poliisi bw'ogikwasa omuntu oyo ate yo kyekola kulya nguzi oluusi neetatuukiriza kuba ffe tulina kukomera mwe tusibira muki muntu ekyokubiri bw'amala okutegeera nti abadde akola ensobi eyo ne yeetonda tuddamu ne tumuteekateeka omanyi abasawo abamu oluusi tibaasamira bulungi kati lubaale bw'abaamubanja oluusi amukozesa ebintu ebitali birungi kati ebyo ebintu bibiri tubikola tusooka ne tumuwabula ng'omuntu nti ekyo kyokola kibi bw'agaana tumukwasa poliisi abalala si basawo tubakwata ne tubazzaayo mu matendekero gaffe ne tuddamu ne tuteekateeka lubaale oyo. Senga t-shirt ng'ofulumiza za yero tufulumiza t-shirt eza yero tuyina n'eza kiragala kubanga tufe abasawo b'ekinnansi tukolagana na green tufulumiza ne white naye okufulumya yero ako kabonero kaggwanga kubanga tutambulira mu bus movement eya muzeeyi taata waffe Yoweri Kaguta Museveni eya green kabonero ka kiragala kubanga tukozesa muddo. Tubadde meeting n'oyogera ku basawo abatalina smartphone mugenda bagoba bugobi nedda setugenda bagoba naye tubakubiriza buli musawo w'ekinnansi weerekereze ekyo kyokola ogule ku simu ya smartphone omanyi abasawo b'ekinnansi balina ekizibu nti abasinga engeri lubaale egyatukwata nga tuli bato baba tebaasoma kati bo balowooza ate smartphone nyangu yakozesa okusinga n'ey'amapeesa nyangu nnyo bw'okyemanyiiza osobola okukiyiga n'obeera ng'okikola bulungi kati tubakubiriza olw'okuba tetunnakola radio tetunnakola tv kati ku smartphone waliwo emikutu egya gurupu kati tulina omukutu gwe bayita tuli bumu ogusooka ogwokubiri ogwokusatu tulina emikutu enzikiriza y'obuwangwa n'ennono kati bw'obeera ku smartphone osobola n'okwogera n'abantu 100
nga buli omu owulira kyayogedde olw'okuba ng'olina smartphone. Kati tubakubiriza bonna naddala obukulembeze executive chairman wa district buli omu alina okubeera n'essimu ya smartphone. Ate gwe bw'oba togisobola omwana we yasoma, bw'oba togisobola mukyala we yasoma, bw'oba togisobola n'omulwadde ajja kulagirira nti wano nyiga bw'otyo ojja kulaba kino. Smartphone teeka muyina okuba nazo, tudde ku mulembe gwa digito kubanga kati tuli ku digito twava ku analogo. Omuntu bw'abeera ne smartphone amanya ebintu bingi ebiri mu nsi okusinga kana akasimu ak'amapeesa. Yeewaawo. Senga obukulembeze bw'ekibiina naawe basobola okujjako? Basobolera ddala. Singa mba neeyisa bubi eri abantu benkulembera, singa mba nyambala bubi, singa mba njogera bubi, singa emirimu egyanondesa nga sigituukiriza, baba baddembe okunzijamu obwesige. Ebigambo bye bisembayo oli omulabi waffe? Ebigambo byaffe bisembayo eri omulabi waffe, mbasaba abaana bano ekisooka mubawagire, ekyokubiri buli woscribinga n'ogenda ne bakulaba akoba oyina koyongerako, muyina okujjumbira emikutu gino emigatta abantu, n'akalulu kaakano kagenze mu nkola eyo, kati muyina okuba nga mujjumbira emikutu egya YouTube. Akantu kaafe akasembayo, waliwo abantu abatulaba eyo ne bagamba muno okwagalana bakiyiiya. Wali wasize enambayo, okwagalana tebakiyiiyamu. Omukwano guba nakyo. Bwe mulutulaba ffe bye tukola ne senga kulanama ne tuyimbamu ne tutambulamu ne tukola ne ntwala omwana mu ddwaliro, kiba nakyo. Abasajja mulekeraawo okuwasa abakazi abangi. Oyina omukono gumu, oyina okugulu kumu, nga bw'obirina bibiri ne mukazi wo waabirina. Bw'ogenda n'owasa omukazi omulala n'omukyala eka bw'atyo bw'alumwa. Lwakuba abatalina busobozi naye n'okuwa obutwasobola. Ekyonoonye eggwanga lyaffe Uganda kwe kuwasawasa. Mukendeeza okuwasa, mukendeeza abakazi abangi. Ayagala enkulaakulana oteekwa okubeera ng'olina mukyalawo omu. Abaami mwongereeko nnyo omukwano mu maka gammwe. Muleke okulwanalwana ng'abaana bammwe balaba. Covid eno bwazze mulaba ebintu bingi ebizze nga biraga essimu ogikweka ogiddusa n'ogiteeka eno. Kale nakyo okwagalana nako katundu mu bitundu eby'obukulembeze. Okwo kwe kufundikira kwange. Senga ebigambo bye bisembayo? Ebigambo byange ebisembayo, njagala okubiriza abazadde bonna abo abagunjukidde okuwa abaana smartphone, abazadde abaana mubonoonye, abaleka abaana ku mativi obudde obw'ekiro, effirimu ez'obuseegu baziraga kiro ku mativi. Smartphone kuno kubaako ebintu eby'obuwemu bingi nnyo. Emiti emito gye gigumiza ekibira. Abazadde mweddeko ddala, abazadde abalina ssente mulowooza nti abaana bammwe mubakuliza ku mutindo, naye abaana bammwe be basinza okwonooneka. Abazadde b'abaana, abantu abasomyeko ennyo, abaana baabwe tebakula bulungi. Abantu abalina ssente, kubanga in fact abalina ssente abatasomye basinga kuba ne ssente, kuba ye amanya ennaku ye nti saasoma nina kukozesa maanyi, kivula abatasomye baba bagagga nnyo. Nammwe mukendeeze okugulira abaana zi smartphone. Ebintu bibalabira okwo bya buseegu, buli muntu kyayagala kyasuula ku YouTube. Omwana we akusinga okutinkuula essimu, omwana we amanyi nnyo essimu, atinkuula ebintu n'osanga omwana omuto ng'akubawo ebigambo ebitasoboka. Ffe ng'abasawo b'ekinnansi ng'ate amasimu gaffe galabikira ku YouTube, batukubira omwana omuto n'omugaye eddoboozi lyo nga mpulira lya kitonnyo. Olina emyaka emeka? Nina 15. Naye mbuulira kino bakikola batya, wakirabyewa ku YouTube, essimu wagijjeewa, mami yagimpadde, dadi yagimpadde. Abazadde mwonoonye nnyo abaana. Omuntu yenna ng'oli eyo ng'omusawo w'ekinnansi yakweyisa bubi. Omuntu yenna ng'oli eyo oli musawo wa kinnansi onyigirizibwa, oba olw'okuba oli mu kibiina kya Senga Kulannama, oba bakusibidde obwereere. Abasawo abasinga bw'alaba munne ng'amusingako eddaala oba amusingako okutuuza abalwadde, kyakola amuleetera obuwanga bw'abantu n'abuteekawo. Ffe twewaayo okubayamba wadde tuli mu kibiina kyaffe.
jangu tukuyambe kuba ku simu yange 0789 657 529 kuba ku simu eyo tukutaase. Abasawo bangi namwe nga gye muli eyo muli batuufu naye nga munyigirizibwa. Ate kinnasinga okulaba abasawo b'ekinnansi abatuufu bennyini be banyigirizibwa, abatali batuufu be bayina eddembe.